abaana tetubamala mu maanyi tuba inspiring tuba boosting kye tuba tuteesibaako nnyo buli generation ebeera ne bamezaya baayo ffe generation eyaffe yeyaffe yakola buli kimu era esigadde ekyakola buli kimu naye tulina oku-assuringa in abaana bano nabo basharingeko ku industry eno gye twagala ennyo okujja ng'omugagga agenda gobwa ku kyalo naye Chameleon we yatandikira actually before Chameleon waliwo South Africa otegeera ne wabeerawo abayimbi abaatuyamba okujja aba South Africa Lingala n'atandika ne Sukos bwe yatandika Chameleon n'atuyamba n'avaawo ne tutuuka mu generation eyalimu R&B dancehall biki byonna nga abayimbi ab'e Uganda bagenda ne bakoppa ekintu ekyo ne bakigwamu bulungi ne bakiyingira Uganda ababadde bakiwagira ne batandika okifuluma mpola ne bakkiriza ekyo abaana kye bakola omukulu Sweet Kid wangi engo oli bulungi ndi bulungi nnyo tukulabe fulumye abakulu baŋŋambye ssebo jangu otuyimbiremukko yes neŋŋamba kanzije respectinge okusaba kw'abakulu kye basabe Sweet Kid ng'ogyeko olunaku lwa performinga ne Juliana ku Serena obadde maze ebbanga ki nga toli ku stage? Sisobola kugamba because nga bwe nabagamba performinga eri abantu nga mikwano gyange nga biki okisege so kugamba nti maze ebbanga bweri because nkwata microphone at any time ne performing bwekityo bwekiri wawulira otya ng'operforminze ne Juliana ku stage ku Serena? Nawulira bulungi nnyo lwansonga Juliana mukwano gwange ebbanga ddene ntambudde naye mu concerts nyingi ntambudde naye mawanga mangi kwegamba there is that chemistry okisegeera etugatta yes wamala okuperforminga boti nga Juliana ava ku stage yagamba omusajja oyo okumuleeta katanfukamire n'ofukamira yes yankubira essimu nangamba njagala tukole surprise ng'abantu ne mugamba nti omanyi naye nga saagala kuyimba nangamba omanyi kino kikolere abantu baffe era ne mugamba ne tukkaanya ku bye nali twetaaga okukola ne tukola rehearsal yaffe ne performing emabegako ng'okola interview yali ku Spark wavayo n'ogamba tokyayagala kulinnya ku stage tugenda okulaba nga tukulabe ewa Juliana olunaku olwaleero lw'okomyewo ki ekyakutrigalinza okudda ku stage Juliana kalike wa performingamu akatini kuba oledi wali otugambe tokyabyagala kati kyobeera osooka okumanya abantu baagala nnyo performing nnyo n'ebyo bye ŋŋamba nti nno saagala yimba nze mbyeteekako naye buli lunaku buli wiiki bankubira amasimu mangi ag'okuperforminga just ne ŋŋamba bugambi sikola ki saagala kuperforminga otegeera naye nagambye okay kantandika okola appearances ezimu okitegeera ezimu kati ng'eno ebadde mu kitchen doors emyezi ng'ena yes nga bansaba nzije mbayimbire wano emyezi ena otegeera so nagambye okay fine olw'ensonga navudde ewa Juliana kati ne kino nkikole nakyo kiveewo yes ekikuba ekikuviirako ogamba muto kyagala performinga stage yakolaki tewali yadde ate music gwensinga n'okwagala lwaki otaninga down nga abantu bakuyita just nayagala nconcentratingeko ku bintu byange just kuba mmanyi nti bwe mba ndi mu performances mbeera so on and off like mba ntambula nnyo tekimpa budde nadde n'akatono oconcentratinga ku business zange business kyeza abantu kuba kati abawagizi obatagala kumanya nti okay waba tayimba ali business kyezo zoyogerako kati okugeza nakateekawo restaurant mpya okitegeera Pilau House amazima singa mbadde on and off mbadde sobola giconcentratingako naye kati saawa eno epiikinze otegeera ebbaala yange business ez'enjawulo nyingi studio ekyaliwo studio nagiwumuzaamu katono otegeera because mbadde ekifo nakikoleramu ebintu ebirala njagala gishiftinga ngiteeka ewalala awo eryokeddemu olaba ne studio wagijjawo olinga ogamba nti music wasooka n'omusiba kavera n'ofuna gy'osooka omukasuka studio nagijjawo mu biseera bya covid
because nali nzimba restaurant najijja mu biseera bya covid ate nga abaana bali tebayimba nnyo mu kiseera bya covid emyaka ebiri nengamba kanjira space eyo nayo ngiutilizinga naye ng'ebyuma byonna byonna nabitereka biri wali era bwe ngamba kati njizaawo ngiteekawo buteesi kuba buli kimu weekiri. Omuntu ajja kwebuuza nti Sweet Kid bw'aba Juliana yali atuuse ofukamira kyetaagisa ki okuzza ku stage? Omukwano mungi omukwano like abantu njagala nnyo okubeera kangambe nti omukwano love ekitegeera love basically. Oluvannyuma lw'okugamba mbu tokyayagala kudda ku stage teweekubye endobo? Nedda sisobola kwekuba ndobo kuba zino ennyimba z'abantu okitegeera seekubyeko ndobo era leero nkikoze otegeera tekitegeeza mbu olwo ngenda kubanga nnyimba wano newali no nkikoze fine nkikoze era nkikoze mu love otegeera n'ekyajuna nakikola mu love era bwe mbanga n'enkya ekinsanyusiza ennyo nga nnyimba because ennyimba z'abantu eddoboozi weeriri ebigambo weebiri okitegeera so nsobola okukikola at any point otegeera. Ennaku zino music industry ogiraba otya okusinziira luli we wali mu ndongo nakati we abantu balabo music industry eri alive kyenyinza okugamba eri alive. Yes, eri alive ate kye tuba tuteesibaako nnyo buli generation ebeera ne bammezaya baayo ebeera n'abayimbi baayo abatuufu otegeera fe generation eyaffe yeyaffe yakola buli kimu era esigadde ekyakola buli kimu naye tulina okusharinga in abaana bano nabo basharingeko ku industry eno gye twagala ennyo okitegeera so tewaliiwo yadde akantu konakona mbu industry erina ebitego erina kino no. Anjagala nkugamba ekintu kimu okujjako ng'abagagga bonna bagobwe ku kyalo okitegeera okujjako ng'omugagga agenda gobwa ku kyalo naye Chameleon we yatandikira actually before Chameleon waliwo South Africa otegeera ne wabeerawo abayimbi abaatuyamba okujja aba South Africa otegeera Chameleon Lingala n'atandika ne Sukos bwe yatandika Chameleon n'atuyamba n'avaawo okitegeera ne tutuuka mu generation eyalimu R&B dancehall biki byonna nga abayimbi ab'e Uganda bagenda ne bakoppa ekintu ekyo ne bakigwamu bulungi ne bakiyingira abannayuganda ababadde bakiwagira ne batandika okifuluma mpola ne bakkiriza ekyo abaana kye bakola so Nigerian music saawa eno w'amaanyi nnyo because bateekamu sente nyingi bakola buli kikola and they are trending all over the world tekiri mu Uganda oteya the only way to beat them is to join them kukola ekyo kye bakola ne tukiyiga ne tukimasteringa naffe ne tugendera awo anti kati kankubuulire mwawa nnyo Shaggy platform mwawa nnyo Conscience platform otegeera where you see now abaana batuuka ne bagamba muno oli wogamba nti bakikoppe abantu ne batega oyo ayimba by'aba Nigeria naye anti olaba trend bwe banga yeriko tukkirize abaana bajja gikoppa R&B bwe yali nga yasinga okuba w'amaanyi Blue 3 I'm taking her on otegeera dancehall bwe yabadde nga w'amaanyi okuviira ddala Chameleon yava mu Buju Banton otegeera Bobby Wine yava mu Ninja Man otegeera abayimbi bangi bavudde mu bayimbi bangi nnyo nze kennyini atudde wano nakoppa nnyo Spanabana nakoppa nnyo Kevin Little Wayne Wonder abo be bayimbi nze ba-inspiringa okitegeera so tutuuka time ne tukifusinga ne mwewunya n'okwewunya bajja kitwala trend naye kakkane abaana ba Uganda ba-prevailing bagamba bubblegum music asusse ekyo sikimanyi nze ndi artist ate ndi producer otegeera sobola kutwala ne ngamba abantu mbu bubblegum music is music otegeera I cannot ridicule music tebasobola gisaanyaawo ngenda kumenyerayo ebivvulu ebibadde successful mubaddemu ekyazaawe
mubaddemu ekya Fik Famyeka, mubaddemu ekya Juliana, mubaddemu ekya B2C, mubaddemu ebivulu bingi. You understand? byonna nga bikoze eki bikoze abaana tetubamala maanyi tuba inspiring tuba boosting mwe media mwe mulina role ennene esinga okubanga erina playingibwa mwe nga mmwe otegeera muba pushing bajja kukola njagala nkubuuze menyeraayo omuyimbi omu ku abo atalina nnyimba ziri waffe kujjuza kisaawe kyajjuza bazina naye badde bateekamu nnyo in terms of promotion oza nokusanga olumu promotion gye bateekamu sente tezivaayo. ngenda kuwayo example emu. Diamond Platinum okukola olimba ne Davido yayogera nti yayinamu obusente butono ng'ayinawo akayumba ke n'akatunda n'afuna 40 million Tanzanian shillings. Otegeera n'asigala ng'ali homeless naye zonna n'aziteeka mu project emu. Otegeera kwe kulaba Diamond owaleero nkukakasa music is business. Actually it's supposed to be 95% business and 5% entertainment. Otegeera nze kyenjagala tukkirize kituufu music ali expensive. That's why olaba kati abasajja nga ba Davido baana ba Africa ne bakyajinga $30,000 ejja $. Otegeera because bataddemu nnyo. Otegeera katumaliriza erinnya Sweet Kid yavuga nnyo mu ebyo ebiseera ne kakati tekyavuga ne waliwo abalala abazze n'erinnya Kid nga balinga abalyonoona music nga bamwonoona boonoonye. nze natandika okuyimba ndabyeyo abayimbi abalala bangi waliyo Glamour Kid waliyo n'abalala. Otegeera kasita oli ateyita Sweet Kid otegeera sirina copyright ku Kid eno. Otegeera nze erinnya lyennina eriri official ye Sweet Kid yali ku passport yange. Otegeera so omulala ne bwe yajja ne yeeyita oba Fresh Kid oba Kididi ekyo kiraga we inspired a complete